yebalire ddala abo beosoose okuwulira be bamu ku abo abeesimbyewo ate n'abo ababatembeeta kakano kkiriza ate tukyuse oluyimba tugenda ku kibuuzo ekirala naye ndowooza mukulu Saddam Gairo ono yaba akisookamu. Ekibuuzo kiri nti ebyalabiddwa e Kawempe nga tetunnaba na kulonda bitegeeza ki eri 2026 ebibiina byonna kumpi byaleese bakandideeti ng'oggyeko ekyamukulu wange ono Jema Saabalabye sipi bandisimbyewo gwe naye kale tugenze eyo ku kibuuzo ekyo. Naye wano waliwo obubaka meya wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga agambye nti Luswa Luwemba mujeemu tolaba yajembedde ekiwandiiko kyatikako omukono n'abuuza nti bwe banaakuwangula oneerayiza kakati awajja kukiddamu ekibuuzo ekyo. Waliwo wano Aji Juma Kakeeto mu Kiyembe Nakasero webale kuliza Kyabasa agambye yeebaza abamuzikirako mwanyina Zulaira Nakigozi Aji Juma yebale kubanga otaddeko Kyabasa. Alex Kalinzi Ntamu ebuddu eyo naye ataddeko Kyabasa. Mukulu Saddam Gaira ebyabadde Kawempe sofa bikuba toki ki mu 2026? Webale nnyo webale eddala Bwana Julius abatuluwuliriza mbalamusizza nga sinaddamu kibuuzo ekyo. Nze mukulembezi w'ekibiina yekka ali wano eyaleese candidate. Kakati bwe siyogera ku candidate lwaki namuleese nja kuba koze bubi naye nga nzija ku nsonga eri nzikiriza njogere ku nsonga lwaki twaleese candidate. Okusooka kumpi ffe twasembayo okulangira nti tugenda kuleeta candidate. Mwali muliida ki? Ensonga lwaki twasembayo twamala kwetegereza bakandidate abalala ebibiina bye bagenda okuleeta era netumanya na bibiina ki ebigenda okuleeta bakandidate. Netutunulira ne Kawempe bwafaanana. Kawempe ali polarized oba abantu baamu beeyawulayawula. Abantu b'omu Kawempe beeyawula okusooka nga basibye Ssegirinnya. Abantu bwe basiba Ssegirinnya mujjukira bulungi nti abantu abamu baagamba nti Ssegirinnya bamusibye kubanga yalya mu kibiina olukwe. Awo abantu ba Kawempe abamu ne beeyawulamu nga bagamba nti ekimwogera si kituufu ng'abalala bamulumiriza. Ssegirinnya bw'ava mu kkomera abantu b'e Kawempe n'ab'ekibiina kye munda ne bagamba nti Ssegirinnya okumuta yawaddeyo ki? Atubuulire kye yawaddeyo bamute. Kati ebyo nabyo ne byawula mu bantu b'e Kawempe. Ssegirinnya bwe yafa ne balwanira omulambo. Ekyo nakyo ne kyawula mu bantu b'e Kawempe. Nga ne mu kibiina kye mwennyini nga kibaawudde. Kati ate abantu b'e Kawempe era ne baawulya ekyalo ekyabaawula kwe kuba nti ate NRM ye yasiba Ssegirinnya. Kati n'ekyo ne kibaawula. Kati abantu abayawudde bwe batyo ne wagenda wajjawo by election nga ejja mu bantu abali disunited bwe batyo. Kakati abantu nga beeyawudde bwe batyo nga baagala omuntu asobola okubagatta. Kakati ebibiina byonna ebyagenza okusimbayo bakandidate bw'otunuulira emabega gye tuvudde ebibiina ebyo byonna bibadde biyombagana. Nga biyombagana mu byo munda ng'ate biyombagana n'ebibiina binne waabyo. Kati ebyo nga tewaliiwo kibiina kiyinza kuleeta candidate ajja kugatta abantu baawa b'e Kawempe. Nga bwe mumanyi People's Progressive Party teyeetaba mu ntalo, teyeetaba mu kuvuma, teyeetaba mu kutyoboola, yeetaba mu kugatta. Yensonga lwaki twaleese candidate nga tulowooza nti yasobola okugatta abantu b'e Kawempe abaayawukana nga basibye Ssegirinnya, abaayawukana nga batadde Ssegirinnya, abaayawukana mu kuzika kwa Ssegirinnya.
ne tulowooza nti kandidate waffe ajja kusobola okubagatta ate we baba tebeegasse tebasobola kukulaakulanya Kawempe kyetwavudde tuleeta kandidate oyo era mbagamba abantu b'e Kawempe nti asobola okugatta abantu bonna n'okwogera n'ebibiina ebyo byonna ateekwa kuba candidate wa People's Progressive Party etebeera mu ntalo ebeera ku mulamwa ebeera ku nsonga. Kakati ku nsonga ya kino kyolaba e Kawempe nja kukuwa ekyokulabirako nti ennaku ezo nalina abakulu abamu mu kibiina ekimu ku bibiina ebisinga obunene wano mu opposition ne baŋŋamba nti naye lwaki oleeta candidate ng'ate omanyi nti naffe tulinamu candidate ate mwenna muli opposition ate nga tuli opposition ne mbaga nti candidate wammwe simumanyi nti gwe twasunsula ng'olaba konze bwe mwali mumusunsula saali ku TV ne ku radio saalaba n'olwekyo nga kitegeeza nti okumumanya balina kujja ne bakola ki ne bantegeeza era ne bansaba n'okunsaba nti owange tuwagirire ki candidate kyokka bo nga basuubira nti bo bajja kutuula gye batudde balonde candidate waabwe nze nange enva eno kinkakateko okukola ki okumuwagira. Kakati ekyo nkireese nga kyakulabirako ekikulaga wa gye tugenda mu kalulu aka 2026 obutateeka balala mu kitiibwa ego okwemanya eryanyi obutateeka bantu obutateeka kitiibwa mu balala okweyagaliza ebyo byonna bigenda kulabikira mu kano akalulu bigenda kulabikira mu kalulu ke tugenda okugendamu. Mbadde njogera wano nti abantu bangi nnyo abali mu opposition nga ekyokujjako President Museveni si gwe mulamwa ng'omulamwa gwakwagala bwemupi ng'omulamwa gwakwagala bakansala ng'omulamwa gwakwagala bwa meeya ng'omulamwa gwa buli omu kwagaliza kibiina kye tinze ekyange bwe kifunayo ababaka 10 mba nkoze eki ekyange bwe kibeera leader of opposition mba nkoze eki. Kakati ebyo bwe tunaba nga tetukyusizza miramwa tujja kusigala mu 2026 nga tufaanana nga bwe tubadde mu kulonda okulala. Omukulu ono gwe mulaba mukulu Kasajja ow'ekitiibwa y'omu ku bantu ababadde balafuubana okulaba nga mu bibiina bibeeramu democracy for a long time era abagambye iPod yokka nti gyabaddemu yabeera mu Frederick Elbert gye tuyita Steve Tung ng'era akola mu mirimu gya bibiina kulaba nga byegatta bifuna democracy. Naye bwakubuulira research ennaku zino abaddeko ebbaluwa zaatuwandiikidde ng'ebibiina ng'ayagala kutusisinkana. Naye bwakulaga research gwafuna akulaga nti abantu bonna abali mu bibiina preoccupation yakwagala kufuna bifo mu bibiina ebyo oba ebibiina kubayamba tebali kukukyusa buno obukulembeze. N'olwekyo tuteekwa kubeera nga tuddayo tufokasinge tugambe nti okke ebifo tubyagala naye omulamu omunene guli ki ti omulamu omunene kukyusa bukulembeze. Bwe tutakola ekyo buli omu nayagala kusika kifo ekibuuzo kye ekyokubiri ky'obuuzizza tujja kusigala nga tulinga bwe tubadde tuwerekere President Museveni agenda alayire ffe buli omu abale babaka bafunyeeyo. Mwebale nnyo mwebale eddala mukulu bowa.